nga kyagenda mu maaso okutalaga ebizibu by'eggwanga eby'enjawulo okusagula akalulu akanamutuusa ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga General Mugisha Muntu olwaleero atandise okutalaga ebitundu bya Tooro okunoonya obuwagizi. Ono atandikidde mu disitulikiti ya Kyegeegwa mu sub-county ya Apuuyo abaayo gye bamutegeerezza ebizibu ebingi bye bayitamu omuli obumenyi bw'amateeka ate nga nabo beekubira enduulu mu bitongole bya poliisi tebafunayo obwenkanya. Noika hariyo kiza kuripoti ng'omushango gwabo bakumana bakuleba n'ekyo owa ababera nakusingiza amatafari kamwenda gona ngakusingiza abo kona amanyo mu office muriya rero poliisi yitu bade tata mu ate nyo ratigamba muhengamire abo kwaje akuruganizi semi madeiku yanze tambura zihande zuru kote male zuru ikiponyera mabesi kwalati twakatesa kaitiyo. Ono era abategeezezza nga wanaaba aweereddwa omukisa okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga bajja okuteeka ssente mu biba by'okwerinda okulaba ng'okulya enguzi n'okukozesa obubi ssente za gavumenti nga bikendeera. Kukuragira CID otuweerera akwata nusu kwaje ukatamu CID ssente z'okubatendeka kandi kubashashara kurungi bakabura kuduwa okuza emyezi mukaaga buli muntu orabe naiba ssente natarika kutiira yangana ishoboro imbaza natarika kujya mu magwaro iyo nguzo nekora nguzo iyo amezi nekora amezi nawe ekora iyo abantu kutungu. Ono bw'avudde Apuuyo ayimiriddeko mu Town Council ya Kyegeegwa nayo gyayongedde okusabayo obuwagizi. Ebikinta byinsi bintawaje omuntu akafera omwibwaro awutawa embazi kandi wayiba esente z'embazi n'amanywa yabura kukwata ninga omuntu w'ekitiinisa yagenda yayiha omuntu ayitaka ryatwara uriya yaza omukooti yamugura poliisi yamugura omukooti twagira ngu no tukubasa kugira omu gavumenti ebintu bikaguma nibaho by'omulingo ogu tukaguma kubidifendinga ninga kubigambarira kwatana. Olugendo lwe olumutuusa ekyenjojo ayimiriddeko ekakabala era okwogerako n'abaawano. Kabanja atwara kabanja kandi abakaroho abahurire baro 5 6 7 bw'atuuse mu disitulikiti ya Kyenjojo olukuŋŋaana lwe olusoose mu disitulikiti eno alukubye mu tawuni wakati era abaayo nabo bamutegeezezza okusomoozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu. Twetaaga omuntu araaba asingira akaruru nka pulezidenti weenu aterekerereze enguudo zaitu kaitu abantu ba Kyenjojo na Tooro kutwaliza hamu n'amajani ago nagatageebwa system zonna zifu kati tusuubira ku agenda yaffe nga ANT bino betugende bimu kugenda tutandikirawo bodaboda milioni 6 nibengesasura emitwalo milioni 11 nikimpande kinsasa muno atandikira muhanda gwaitu mugenda Kamwenge ecucu omuntu tazintu tusobora kujyayo njwani bwe yamara kugwa so ekintu ekibakirolemu abo ko muhanda gwaitu gwali guro bagucuusa bagutwara nkaha Kihura. Disitulikiti ya Kyenjojo olw'okuba balimi nnyo ab'amajani bamutegeezezza ng'ebbeeyi yaago bwe yagwa nga kibazizza nnyo emabega mu byenfuna kubanga kyekirime kye baali balina ekibayimirizzaawo mu kubaanukula bano abasuubiza nga bagenda okukola ku nsonga y'ebbeeyi y'amajani. Amajani ga Uganda amajani gaitu hati Mombasa gari yahali shilingi dore zo shilingi nka 13,500 aga Kenya na Tanzania gari ka $2 n'ekitwe nizonka shilingi nka 8 aga Rwanda gari ya $3 nizo shilingi ko mutwaro ningo mutwaro na 10 eza Uganda agitungu gagwi aba standard bayanga ninga bare mwatiku mayani cyo muri bibiri tutahorogero agency kura office kubero irimo abantu bakumanya ngo standard z'amajyane ugakwingwa ugakushoroma ugakubaga processinga ugagumaga gahigo bwatabawo kikyuse mu nteekateeka za General Mugisha Muntu olunaku lw'enkya wakuwummulamu olukusande ayolekere disitulikiti ya Kamwenge n'ekitagwenda ne disitulikiti endala eziri mu bitundu bya Tooro. Nze David Bukenya wano mu disitulikiti ya Kyenjojo.